Do you think social media is taking over mainstream? Trust me, it has taken over. Ate bwegenda bweti abagenda okusigala okulaba TV bantu balema abali awaka. These are facts. Nze TV njiraba ku makya between 5 ne 7. Ate era njiraba nkubayo liiso limu ne naaba ne nyambala essaati. Naye okuva awaka paka mu kibuga the entire day mba nyina simu kuki. Amawulire agasinga NBS saawe mwate nabagazanya nze nga nagakoze eki nagalabye edda. Ekirala advantage ya digital media facts tezirimba. I will give an example. Nze kati nsobola ogenda ku page yange nendaba abantu abagivisiti nze omwezi oguwedde. Archbishop Kisolo wanga ngaafa. New Vision ngepostinga breaking news nga nange postinga ne monitor ngepostinga nababiitinga bombi shares ne views ompulira kankongereja New Vision group bukede lupapula lusinga okusomwa wano owulira lusomwa bakuba copies emitwalo esatu lwe lupapula lusinga okusoma mu nsi yonna olw'Oluganda. Uncle Frank ina statistics za tuwa naye katujeke uwo because gwozirimu wakati njagala ntegere Bannayuganda bameka abali ku social media era Bannayuganda bameka abali listeninga in era abalaba TV. Kankuweza social media kuba zonzi manyi byo bulungi. Abantu abali ku social media kati active nga bali mu Uganda bali 2.5 million people. Milioni 2 n'ekitundu. Active ku social media naye jukira abantu abayina population ya Uganda mpoze eriyo nate muganda nga I beg to differ with you. Nzate figures enyina ndala kuva ku UCC. Abantu smartphones eziri mu Uganda zisoba milioni 16. Smartphones. Ulira kati active. Linda ko kati ku smartphones okwo tujjeko nze nyina simu 2. Tujjeko abaana abato abali below the age of 18 abali ku byabwe. Kati wawe milioni 5 tusigaze milioni 10. Okay, tugende wo DANZE. Stats zino zivawa. Stats zino ziva ku platform fee aba digital marketing je to subscribing to bajita we are social then neza UCC then neza Ipsos. Kati Uncle Frank ngamba there are 16 million smartphone handsets. Naye abali active ku social media bali 2.5. Kitegeeza nti waliwo ine simu naye nga takozesa Facebook. Katukozesa bazeyi. Waba ine simu ali ku WhatsApp. Banga bamukase waliwo simanya aina Muganda wali UK oba America gwa ino communicating naye WhatsApp naye social media platform. Naye ngenda ku active social media platforms ngamba Facebook which is the biggest of course. Ngenda ku Twitter, ngenda ku TikTok then Instagram. Beba bali active ku social media. Chovola actually obalira ku pages eza amawulire. NBS ina 1.8 followers. Milioni emu mwe mitwalo 8. But it has 1.6 likes. Olaba wogenda ku page za wenkozesa Ankansime wenkozesa Zijumia ne bana abalala bonna bayine namba nene nyingi but only about 900,000 of those Bannayuganda muno mu Uganda abalala bava mu nsindala kuba kati abo babera brands nene ezo katuddeyo ku namba z'abano aba mainstream media abantu bameka ababa balisteninga in katugeze abatulaba ku TV n'abawuliriza radio zino katako n'abasoma amawulire kati awo ngenda ku banku wa active 7 million. Milioni 7. Uganda ina abantu bameka milioni ngana munya about 40. Kyayogera kituufu abantu basinga message esinga basinga jijja ku radio radio gye basinga okujjako amawulire previously ebadde TV social media mukimanye yakajja tena bana kweza miaka 10 actually miaka gibadde active kuva 2015 but it has become a threat. Tewali corporate company mu nsi ezaakula etayina digital manager teriyo kubanga kati ngana fwe tulina wano DANZE. Yes, kati kankusase the advantage with the social media bajja kubuuza what is your target audience. Osasula $1,200 Facebook nekwa all that information. Targetinga abaana abali below abali above the age of 18 to 25. Bawala balenzi nti bawala nga bakugamba abo basinga kusangibwa Muyenga, Kololo na Gulu. Na TV eba ne target audience banga settinga nga uncut. Eba ne target audience nenga teri verified. Neya social media verified kubanga information katika kwa example AI eyo nze jensinga okutya. Ana waliyo kizuddeko nti osanga omuntu Kampala lori nomuza hello how are you ne mwawukana. After a week nomulaba ku Facebook
omuntu gwasinkanye kabamu recommend mukwano gwo kati oyo wemba mu exchanges enamba no nga timu exchanges na namba amaaso ge galaba actually eyo gundi nina documentary gye mbadde ndaba waka ya artificial intelligence eyo mbi nnyo study bagikola ku bantu how we think how we predict n'ebirala kati ensonga eriyo gyenzijeko ebadde enkulu nnyo so ne bakubuuza nti abantu bosinga okwaga target audience ye riki ndi myaka between 18 to 20 bakwata simu ki nti bakwata iPhones oba Samsungs ejja kuzoningira Trump mwe yawangulira akalulu aka 2016 katuddeyo n'ogambye nti social media eyinza takinga over mainstream media gwe yakatwegatako twogera ku mawulire gammwe gano ge musoma amawulire ge bawandiika gattako ma TV kwe mutulabira ffe kwe tukolera amawulire ag'empapula TV kwe tukolera gattako ne radio naye tebwogenda mu America social media gye yakulira oba gyetandikidde zino zi CNN zikyali z'amaanyi oh my god kusese ekyekyama ate social media mu US yatabuse olaba social media batuuka okushatinga down Twitter account ya Donald Trump ne Facebook account kikulaga the power of the social media actually bakugamba tewali muntu yakyusizza the way we use the social media like Donald Trump the entire campaign the entire message ya Donald Trump tiyaberanga ku TV yaberanga ku social media ate obubiyo buli mu social media obubiyo businga people don't verify the information but kayo yalina campaigns ku TVs ezali zimwagala ekyo kyenkubuuziza DANZE inti nga Fox bwenkubuuliza DANZE can someone oba a brand kale yes twogedde ku Donald Trump twogere wana Uganda omuntu asobola kukola without mainstream media noga nti nze social media yenkoze nze setaga genda ku interview ku TV Uganda kisoboka sijagamba tekisoboka naye kyenandi recommend oyo omuntu akole kubanga bannayuganda engeri gye tuconsumingamu products ne brands oluusi nga kati Frank wagambye ku macha nze I call it listening to TV obo onaaba okola biki naye ng'owuliza morning breeze ojja naye ng'ekifaananyi kyo kina mu mutwe Simon Ola ali ne Mildred boogera n'oyingira motoka nga wagambye n'odda ku ssimu either ogenda ku streaminga TV oba ogenda ku podcast oba YouTube oba bintu byo birala naye nga omuntu asobola okukikola mu Uganda and it's very possible bwe kigenda okubeera gye tulaga bano ba young artist boolaba abaana ba upcoming nga ye munene ku TikTok munene ku Instagram ne ku gundi but it is not yet tukirize tekinnaba kutu nze ndaba kitandise kankuwa example kitandise ojjukira Bobi Wine mu campaign ze Bobi Wine there are very few media houses ezamukkirizanga mu hostinga ng'akola live ze ng'azikolera waka trust me message neekola kinegenda ate advantage endala ku social media the moment you do a video abantu ne bapikamu interest batandika okugitemamu obuki bu video ate kati mulina ne mwabona application empya wagita yo something on your phone you don't even need a TV at home nze bemanya lokulaba NBS kakati sijja ku page yammwe ngenda bugenzi ku application eyo nayo social media platform era nze encouraging abaana abasinga abato ne mubere serious the way how you use the social media mu Uganda muno social media situnaba gitwalanga kintu kiri serious tutwalanga ekintu ekyokusaaga kyovula abaana abakola video olaba ka video nga messaging nga nnungi naye nga we bali recording the video tekuwa kimanyi well thank you so much eyakatwegatako yenna tulina timu nene olunaku olwaleero Kaiza ali mu field ne Honorable Katolubwama ate nga ku side eri ku Skype tuliyo ne Honorable Namboze agenda kubanga twegatako oyo ye agenda kutubuulira engeri social media gyemenyeemu traditional media naye ate Honorable Katolubwama endowooza endala nnyo ku social media katusooke tubatwaleko side eyo ate tukomewo. Thank you so much Anatalia Ozi eno uncut sabula buteri antama kubanga tutusa kwebye ensonga awezino okutuuka nadamu entertainment industry omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko yavayo n'agamba nti no bannabitone baba baagala okuba nti no bastenginga concerts bagende online weewaawo tulina n'omukulu Anko Katolubwama ku nsonga ze twogerako eza traditional media versus social media. Anko Katolubwama wakola ku radio for over 20 years ensonga eno ogyogerako ki ey'okuba nti no president ye yavayo n'agamba nti tugende ku online tuba tukolera kusooka abalabi nsanyuse nnyo okubalaba ne muganda wange Gashumba I salute you abo tutakwatagana bulungi nnyo na Gashumba njagala nnyo social media
lwaki ovumirira social media gwe ng'ate olinayo accounts accounts ezo za bamanager bange baziteekayo bazibeerako ne bazigira era ng'omuntu yenna kubanga abantu bagenda ne bagamba kyekitunda ate ba kyekitunda nawe anko katogendayo ogendayo obeereyo naye nga nze ekizibu kya social media njagala nsooka enkubuuzo olowooza social media ekyagireeta bagiya kukola ki mu kwanaganya abantu mugatta abantu networking kyekyagireesa kakati mu kunetworking okwo mwalimu okuvuma tunetworkinga tufuuke manudity silly and stupid kikyotegeeza ku bantu abali ku social media nanti social media oluvannyuma lwa byonna eyaffe eya Uganda ebitundu 80 ku buli 100 tebateekeddwa kubeera ku social media batya basiru they are stupid kikyotegeeza nga nawe kenyini gw'omukubo abaliyo nanti era nanti olaba bwe ŋŋendayo byenjogerera bibala bya kisiru ekitegeeza naawe olivinga kweyembeera abasiru baagala kutekinga over this country mu ngeri yaabwe ey'ekisiru anko kati naye wali abantu abakolera nanti kati kyenjagala nkulage nze ku social media nze mmanyi omuntu ali omu ku social media ani Gashumba yakozesa social media obulungi talumba abantu tabavuma baba yagala okukola bizinensi ze aziteekako n'azitambuza Gashumba si muwana olw'okuba nti ali ku programu eno era muwulidde abadde agamba ekya Donald Trump naye era social media kyekyagobesa Donald Trump mu bukulembeze. Twogera in regard to entertainment bannabitone abamu beeyunidde nnyo kayogenda ku social media naye social media egasseeko kyera otodde kuki ku bannabitone ku quality y'abannabitone ekisooka social media kyetukoledde nti etusibyeko abantu abatalina talanta batya bwe mala nga nkola oluyimba lwange terubadde censored terulina director terulina direction kati nga bw'owulira kino ekiyimba ky'ono omwana abakazi baki bakabasajja banyuma bakabasajja banyuma oluyimba luno olukutte nnyo mu kibuga ebyakisiru nanti abagobera basiru banne be babagoberera tetulina ttabu era basiru bannaabo okubagoberera kyova olaba nze siyinza kubeera ku social media banga ddene kubanga bw'otunuulira product za social media katonda zaatuleetedde bapengepenge ono ateeka ebyuma eringanga embizi oyo pengepenge alumbuye publicity kati publicity tumumuyita comedian naye nga muguwa ddalu ate era bw'abeera mu bantu ayagala nnyo okulaga nti nze publicity naye ate woyogera ku pengepenge balumbuye babeera ne numbers abeerako n'abantu emitwalo ebiri nga balaba sigaana abalabye kolite yaabwe y'okutegeera yenkanawa obusiru bwe balina bwenkanawa kati bwe tunuulira alumbuye ebintu byeyateeka beyavaayo n'ayogera n'agamba ono bamusazeeko akagalo ne bamufuuyisa ono archbishop olinga agamba nno social media mu Uganda yalivuddewo oba yeetaaga ba regulators oba ba gatekeepers no but social media tetujja kukkiriza basiru kugibeerako bokka kati nga bwolaba Gashumba bw'abeerako nga mugezi ajja n'ateekako ebintu bye reasons naba reasoninga obulungi ne boogera obulungi ne boogera tujja kubalumbayo era naffe ffenna era mbadde nsaba abantu abategeera abalumiira oggwanga abalina morals abalina abafightinga moral decadence abafightinga this country having good morals tebava ku Facebook naye akazungu k'amaanyi traditional media omuli TV radio ne olupapula z'amawulire zisinga ki social media era social media kiki esinga ku ebyo zino traditional media forms ziri better than social media kubanga bw'otwala oluyimba lwo katugambe nti oyagala dutwala ku CBS luyina emitendera gye lujja okuva mu studio paka ku musical scheduler paka ne ku nannyini TV yennyini kubanga waliwo olunaku mu wiiki TV management wetuula ne planning ebintu bya wiiki ebigenda okuggwako ne bapulaninga direction gye bagenda okugenda kati mu social media ekitutawaanya nti abavubuka abalemererwa abali mu ghetto abanywa enjaga abakoze enki bagenda ne balaba Bob Wine ng'ayimba
nabo ne bagamba nabo bajja kufuukanga Bobi Wine. Naye lwaki following abo abenjaga abapengepenge balumbuye baani? Bebaliko. Bera bw'oggulawo gundiyo. Balina ba bloggers bangi. Batwesibako. Bakwesibako. Olinga agamba nno social media taking over traditional media? No, tesobola kugitekinga over kubanga social media eriko abantu bameka. Uganda active users balinga close to million 2. Million ngemu. Kati Uganda erimu abantu bameka? Close to million 45. Kakati bonna ba million emu. Kyobola bolutalo no lutulina lunene. Tetwagala abantu ba million emu ba influencing a million 46 nga bazisibako ebintu. Okitege? Yes. Wano ekintu bajjano ne basima ne bavuma buli muntu yenna ne bavuma. Obalaba engeri gye babadde bamanyiramu kabaka waffe. Yes. Kano ka social media kamwe kakajja. Tumwa mulowooza bwakabaka bwakabeeramu emyaka 12. Naye olowooza Anko Kato olw'okuba nti nno mwasigalirako emabega obuteetaba ku mitimbagano gino kyekireetedde mmwe bannabitone naddala nga ggwe ali mu drama okuba nti nno ebitone byammwe bisembengerera? No. In fact aba social media bw'oba okoze omuzannyo gwo enamba kuba tubadde tulanga nnyo ku social media neera nga theatre tezijjula. Yes. Abantu bibiina bino obuto obugenda bulanga ku social media okwo nete bifuna. Ni ate bwe nkwata akalango kange nikakuba ku NBS nzijuza. Ekitegeeza ekirango ky'oku TV radio ne mu lupapula kyamaanyi nnyo singa ekyo ku social media. That is it. Nenga social media yali badde nnyingi. Senga ena regulators kwegamba nolema kugenda bugenzo okuba wanywedde enguuli wanywedde enjaga notandika okugenda kugunda tandika okuvuma abantu notandika okukola butya okuinfluencinga abantu bagoberere kyate ku kifuba tekayo pika ngato pika kwa bintu byokupika agamba omanyadda bwe nali njiga drama waliwo abantu nga bazanya ng'obalaba balina natural talent kati ne wabeeramu abalala nga bazanya naye nga tebalina natural talent. Anko Kato kansoke nkusala akalibu kasokedde wa Natalia kyali ku nsonga ya traditional media versus social media kubanga olutalo olubadde lw'amaanyi nnyo nga bagamba social media is the future naye nga ate traditional media tosobola banga ogitereka mugeruka. Amanya gangenza kesi kasokedde wa Natalia kyali ni Honorable Kato Lubwama aye atakkiriziganya na bikolwa bibeera ku social media. Natalia, over to you. Ako kenyini kayogedde nti lwaki bano abantu abali mu entertainment sector bwe balanga ku social media abantu tebajja naye bwe baleeta akalanga ako ku NBS ensi n'enseeyika. Seriously, that's actually true. Kubanga nze kanchi painting event nga kati wona bwe wagambye abantu ku social media yagambye bali 1 million. Naye kati nga Franco yagambye earlier on Bobi Wine yali akola streaming ye ku Facebook. Ng'olaba ddala namba nyingi 30k 20,000 wezityo nga abantu bajja. Naye kati kankolage influence ya social media kati gwenga gwe oyina abantu 300,000 nine mitwala 3 abo gwaba commandinga gwenga gwe babo wogamba tugenda kukola kino bajja kikola. Naye kati ku TV fenna tuli mu kulaba bulabi tetuina personal tetuina yo relationship na TV eyo oba radio. Naye kati gwenga gwe eyo community yiyo bagala chobola bazi ne basalawo kangende kugwenga gwe. Kankubuuzayo ekintu kino walolabyeko ekivulu ekiri staged mu Uganda ne kibeera extremely successful ne kiyingiza enkumi z'abantu nga tekiranze ku TV na radio. Jebiri Kivulu ki enkuuka blankets and wine ne partnership gwalina ogidda mwezongeeyo. Sooka otunuulire maama akugamba nze blankets and wine ngimanyi bulungi. Blankets and wine ina partnership wano na NBS yagenda ddi ku NBS kyekibuuzo yalina partnership ne TV kati endala. kakubulire blanket and wine zeyo njogerako with authority kubanga nze na droppingangayo shiro oyo nga mukutandika omanyi abantu abaliyo era nze singa ombuuzizza abantu abalina concept yabwe neseringa blanket and wine Linda call Anna ne bwe gwera wano shoka kati netaba nengenda bagenda okutandika okulanga ku TV ogenda oba mwamaliza mugenze lugogo